Olukiiko RDC w'eggomba Ronald Katende lwayise okugonjoola enkaayana z'ettaka lwetabiddwamu n'ab'ebyokwerinda okuli DPC w'eggomba Ssebuyungo Jeff n'abalala. RDC Katende we batuukidde ku ttaka lino ng'abatuuze be baakonera amayumba n'okugoocha nga bwe twakulaga mu gabuutikidde ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno nga bateeka tenti mwe basula n'abaana baabwe ku ssomero lya Kalusina Primary School. Najengwa nkwate ba mizensi n'abagenzi banje banagenzire nabo mbona hatiri arutaro rwa kabiri eyinanyagirwemu amayumba abalaja n'abava ku byalo okuli Kalusina LC, Kyagambe LC, Kabale LC, Kamugole LC n'awalala era bano bawanjagidde President Museveni abataase ku mbeera gye bawangaliramu. Kitaffe Museveni atuddize ettaka lyaffe tubonyebonye nnyo yatuddiza naye kati batuganya okuddamu abalimu bakuta amafumbo bakuta ebiso abalala ne babateeka ku bisago abalala amagulu gakutuka tuli wano twagala ettaka lyaffe tuliddemu naye bano SFSS be batugoba. Abalala nga n'amaziga gabayitamu bagamba nti tebalina kyakulya ng'ennaku gye bayitamu ebayonka butaaba ne beewuunya abagagga babalemesa okudda ku ttaka lya Nsowe Forest Reserve nga President bwe yalagiranga lino liriko okusika omugwa wakati wa NFA abatuuze n'abasimbako emiti. Mukama w'ihangu watuhaire itaka lyaitu aije tugarizeho twakabira twakabagandi basafu otiyambe President tiriyaha tiriyabanaku tutwine cyo kujwara tutwine cyo kwogesa emyenda tiriyaha tiriyabakayikuri tiriyo munsi tiremeirwemu obuhunga butiremire ntwirikana ntutanakashagama Ssentebe w'ekyalo Francis Boya ne Kyomugisha Alan bakubidde President omulanga okuvaayo anoonyereze ku bagobaganya abantu ku ttaka. Asafu ne bakuba amayumba gange ne bagayiwa wansi n'essaawa ya leero tuli ku bunkenke. President tuyambo tuwe omuntu omutuufu anatukolera gunya kusinga okuyambibwa ffe mubwa abandi badde bayambibwa babonyabonyezebwa kyokka ate abavaayo bayamba abantu abaatubonyabonya tebawuliriza nsonga zaffe tukusaba mukama waffe otuyambe. Mu kwogera gye bali RDC abagumiza ng'ensonga zino bwazimanyi era nti asindikiddwa President Museveni nga woofiisi ye yennyini yegenda okuzigonjoola. Ebyammwe byaggwa bikolebwako wa byakuteesa byo ffe tuzze kubawa amawulire nakulaba mbeera ekola ki DPC bw'anaamala. Ono abasabye okwewala okutwalira amateeka mu ngalo. DPC Ssebuyungo ye yeetisse obubaka bwa Ssaabaduumizi wa poliisi Abbas Byakagaba mwasabidde abantu bano okuba abakakamu ng'ensonga yaabwe bw'egonjoolwa. Kuuma emirembe temulwana ensonga zammwe zinaatera okukola ki okugonjoolwa.